okunoonyereza okukolebwa mu tteeka lya UPDF omwayitibwa okuddiza kkooti y'amagye obuyinza obuwozesa abantu ba bulijjo abasangibwa n'ebintu ssaako n'ebikolwa eby'abakwatammundu. Olunaku lw'eggulo eno yalondeddwako obukulembeze bwayo obujja okusobola okutandika emirimu. Brigadier General Tukachungurwa Richard ye yalondeddwa okukulira kkooti eno era ng'okusinziira ku bbaluwa eyavuddewo omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba kwateekeddwako n'abantu abalala 9 nga bammemba okuli Kano Wankandya Simon Tusa, Kano Asha Patra, Kano Kangwamu Frederick, Kano Mugisha Raphael, Lieutenant Kano Igambi Mohammed Nassa, Major Omodoi Samuel Moses, Major Ali Haihi Emmanuel, Major Nyombi Abubeka ne Major Chemutai Dennis. Kyokka newankubadde nga guno guli gutyo bo bannamateeka ab'enjawulo baweze okusigala nga balwana okuyita mu mateeka okulaba nga kkooti eno bagisuuza ekyokukozesa abantu ba bulijjo. Bano okuli Ssaalongo Erias Lukwago bagamba nti kkooti eno etunuulidde baludda luvuganya gavumenti. Naye naffe tufunvubidde era tugenda maaso n'okulwanyisa kkooti ya Tukachungurwa kuba tumanyi lwaki bagireetedde mu kaseera kano ng'ebikolwa by'okutulugunya abantu bigenda maaso ab'opposition abantu bangi bakubibwa tiyagasa alinga tiyagala kuba emiggo okudinga okuba emiggo okubuzibwawo kw'abantu bateeka simanya mu fridge kugenda maaso kakati tulina n'okutya nti nawo ne basobola okugira bati ne bagira bati bino ebintu by'abano teweewuunya nga kifayiro bakisituddewo wano bakijjewo abaguma nga bakizizaayo mu General Court Martial kubanga yali yafa kati bagizuukusizza. Munnamateeka Martha Karua okuva mu ggwanga lya Kenya ng'ono yakulira bannamateeka ba retired Kano Dr. Kiza Besigye mu musango gw'okulya mu nsi olukwe. Akyatenda enkola ya kkooti eno bwe yaliyo ng'awuliriza omuntu we. To hear now he is the chairman. If an advocate could be assaulted while he sat there and he did not advise the court martial and that he is chairman, I actually pity anybody who appears before that court martial. Ye munnamateeka wa National Unity Platform Samuel Mulindwa Muyizi omu ku baateekayo omusango mu kkooti etaputa ssemateeka nga bawakanya ekya paalamenti okuddamu okuyisa etteeka eriwa kkooti y'amagye obuyinza okukozesa abantu ba bulijjo alaze obwennyamivu olwa pulezidenti okulonda abakulira kkooti eno nga n'omusango tegunnaggwa kusalwa. Naye twali tetukisuubira kubanga kyetuwakanya ate kkooti yennyini ate neekola ki neteekebwawo nga gwe balonze Tukachungurwa ffenna tukimanyi bulungi nnyo. Bwe twagenda mu Constitutional Court ne the Honorable Kabaziguruka omu ku bantu be twayogerako mu lw'enkola ya kkooti yali Brigadier General Tukachungurwa. Ono naye agamba nti bateekeddwa okulwanyisa kkooti eno naddala ku ky'okukozesa abantu ba bulijjo ng'era agamba nti kino balina kukikolera wamu nga bannamateeka okulaba nti tusobola okufuna stay of implementing the activities of that court pending determination of that constitutional petition. Era tugenda kujja mu Supreme Court tulabe nti era tugamba Supreme Court tuli mu bagamba nti bazimuula ebiragiro byammwe nga baleese etteeka lino kati baliziimudde nga bazizaawo kkooti y'emu ku nsonga ze mwasalawo. Anet Nakaibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.